ate mukumulako okutagana masana program amacha Amalungi ntukubetwa kimu bichiye bigina maso mu kwanga lafe no kumirirwano era ngesuga badde tasikade mu dire badde between us Ugandans and Rwanda tulimukwebuuza nti emmere gena maaso y'okugala ensalo nga tadde yadde okuyingira okufuluma kasaba nga munalwanda ng'omuganda oba munauganda alina okufuluma n'aveerwa naye n'ayingira wano naye ate kyokka ate ye omunalwanda talina kuba nti adda e Uganda nti olw'ebyokwerinda mu mbeera negenda maaso Emma ndontangalize ku bantu ani akosebwa ife oba banalwanda okusinga ife tusinga okukosebwa ife tusinga okukosebwa ennyo yes kizibu lwansonga esooka Rwanda efuna wana emmere esinga obungi annafe tufuna sente amafuta bagajja wano waffe kati ani akosebwa hanzimbadde ngamba nakubuuza lwaki temwogera I was expecting one question from you Mr. Gundi inti it's okay because even electricity buli kimu kibawa onaza nizo nzira muti muzeyi lwaki tofaayo tunayogera nga nindo ngambe it's okay because everything it needs it from here. So, chirumabo. Oh, atukuwe makolechi. Amafuta gafe. Zamulingi nendo wazegamba. Tuli kukuba. Titeruja basuza mafuta gafe. Agano garakana kubbe. Ena mwenda mfana chigamba. Ntoboli yone mmere. Tunajerira. Tunala kufishi nga presse. Nga presse lilo. Ndunda kunsala wali. Nga fisa avunda. Awengandi banagana bala fisa banamuleko ngali kubbe yachi. Wansi. Ebitulije bajja wano. Bakale be nakolaki. Nakenderako. Ngale wonyo. Mbade mutulije. Ne baba fe. Fulina kuzuwa basajja nofuna kabako nokabide omunyona nana aketika omana aferi ende chikazi nga bamwanjida kumacha atozwe batukonya yandwa olegulo nanoba ajja kubufumbo nga ina omusajja omulaga muno muganda wange katandi bagale wonyo atobuzwe obuliwe ne bwanoba era bawasigala mu anti kati kyobajjukira kiri kimu kyobajjukira kiri kimu mututidde amaka gaffe yogera bubi oyogedde mbubi ekisooka kya byonna bwe tuba nga tulina mission ezimba East African Community eddewo ebintu tubyetaagamu ani president wa East Africa kozi president wa East Africa tujja mufuna mwina kanyufuna mu East Africa fe turize the president wa Uganda c'est le president wa East Africa ata Africa nawulira ogamba nti oyagala Africa eterere anti ensonga za Africa ezo zinkwatirako ddala kubanga nze ndi mwoyo gwa gwanga kakati ebye Rwanda tuli kukiri muzeeyi ebye Rwanda ebyo temufaayo oyo mutabani wange Kagame nja mutereza obuzibu tabuze kati fish avundi yakulisala wali anyway ekisooka kya byonna ebintu bivunda obusubuzi bugudde kubanga n'omwogezi wa kasiita yennyini Sekitto abulo nakuwa omulanga nagaye Kagame ne president Musani mwesorting ebivunda oli kukitaata temweralikirira nze ndi Saabalwanyi ensonga zikwata kisajja kikulu mumpe mwakadde zijja kutereera ate kwakadde gwe kakati ng'ovudde kweza ensonga omanyi bagamba ekiwaga ennyana kiba mu kibeere okitegeera mwafunye mujje amafuta twembeera gye tulimu essaawa zino tuyinza okuba nga bigenda bubi because of course tufiirwa nnyo kale kinene nnyo kuba sente zaffe ennyingi zitujja e Rwanda tetukyagabana masanyalaze naye mbadde nteesa tengeri gye batugalidde tukikona amasanyalaze gaffe gadde eno eyo ensonga ntono nnyo nze nagambye ekitabudde Rwanda ne Uganda masanyalaze n'agajjako tebagulawo nsalo bajja kuzigula amafuta mugagalo ke bajja wano tebazigule bajja gayisa eri Tanzania andi kati ate bagamba enjovu ebbiri ezirwanira abato obusubu bwebonaabona nkambuuze tunaaboneraabonera fiisinga avunda kati kankula ekintu kimu market gye tulina e Rwanda nene nnyo ofuna kati ate bino ebyo byakaseera buseera tezo gakira ekintu kimu just nti sinagambye nti omukulu wa wano n'ow'e Rwanda bagenda kumala kutuula bakulu tugenda mala tuula tukoleki twogere era ensonga ezo bwe banazituulamu bo nga bo ekibaluwa bakimanya aba nebbanga ligenze from Friday Saturday Sunday ambeere sure nyine ekirowoozo nti weekend bodda bagenda gigula
in fact no moyo kyakugamba newe bunazibira olwaleero ejja kubeera moyo ule kyakugambye pasa yakwenda kumpe bino tebiri mpasta zino ensonga ziri mu Museveni na Kagame okitegedde naye okusinziira tuwata musingi oyogedde kyonna kyenjukira amafine nekeziya nga balanira obusawo amafine agamba nti gwe kezi oli awo njiikiriza naye amana gyentendereza wangamba bagita mandwaki nnyo wanga bagita mandwaki wange mandwaki nzalambire nga basse meja yakuba simu kakati gwe president meja bamusi kabiri bajjawo mayi ye yale manu awe nebuliza gwe mandwaki gyomanyinza okuweze zemanyi ndala gomanya eriwa nze yinza okakiri kimu abakulu bagenda tula nsuubira essaawa yonna Tanzania genda kiyingiramu ne Kenya ejja kiyingiramu Kenya etuyambe ki ejja tuyambe bonna batakukwe taata bagenda kukola ki naye ng'ate omanya eyo ensonga ntonotono our responsibility okubuulira biki biriwo kuba ye bw'atuula yeyogensi tetugenda kukikola ki kugisalirawo okujja kwabula ebigenda maaso tulina kwesabira ebitereera bali banyona baganda baffe balina bubebi obulungi okitegeera kati kabalagala ina mukalu ati babage baddeeka ate banaddawo webali ate yesinga ofuna sente z'omu ku baana yaŋŋamba asobola okunyuka n'ekyekumi so munsonga ezo tuba tugaawo mune Besigye badde asiriikirira olwokuba kati etubuzeyo just 1 year tuyingire ekintu yasuukidde buto jjukira yagendaga nti sidda mbivuddeko kati bato okati abantu basatu owammwe ng'wennyini muzeeyi tulina power izina opposition kati ezisinga okwerwanyisa olutunule because babali tebalina bakolaki naye opposition kati ali kati efupusa kitategerekeka awo nako lumu Besigye akwate kuba agendako ku CBS okubaka ensonga za mumunyamu ezikwata ku ggwanga era ng'olina producer omugezi ennyo era interview ya CBS agikola ki agiina biki byali maaso kumbe mbu abapapawa bali ku radio nga bawuliriza ndowooza bamugera ali kumbi bufuluma oba baava oba balinya bodaboda oba bafuna kizungirizi obulwadde baaliwo bamanya agenda kujja saamanya mwana tu nga beekuŋŋanya ku masengera wabweru nga bamulinda mwabeera afuluma kobbo twagala Bobi si Besigye aye twagala Bobi si Besigye kyenyiza okakirikimu mu busungu obungi nayingira emmotoka basigalawo nga balwanyi people's government naye popawa tebeekuba naye mu bwangu obwekyalo ennyo nga sinnebakukuwa message omwana Kyagulanyi nga yalidinga ekibinja ekyapawa si kibiina kyebyabufuzi wabula kisinde ekikuŋŋanya pati ezo byabufuzi katugendeko ndoza mpe vidiyo eyo eya Besigye then komunkusomere ebbaluwa Bobi gyewandisa nga yeegaana ebigenda mu maaso okusinziira ku kigenda mu maaso as of now obudde bututemyeko waliwo abalowooza nti mwami Museveni olwaleero aliwo mu mateeka nti aliwo yawangula akalulu waliwo abalowooza nti yawangula akalulu era nti n'olwekyo ayina ekisanja kye kyamaliriza waliwo ffe abalowooza nti aliwo mu bukyamu era ayina kuvaawo kubanga aliwo mu bukyamu era tumwaŋŋange leero aveewo so waliwo obutakanya obuva ku ndowooza zaffe n'abantu babalwanyi be kati takyabataddewo okutulwanyisa butereevu abayingiza eno mu ffe beefaanaanye ffe era balage nti ffe tukubagana naye nga abatukubaganya abalala beeyambaziza engoyi zaffe naye nga baawa nga beeri abantu babeere wali batuwulirize kiki ekiganye abantu basobole okutegeera obuzibu gye bukola ki gye buva oba ddala kituufu ng'aboogera nti kizibu ye Besigye yaganye okukwatagana yaganye enkyukakyuka nakyo kitegerekeke tukyogereko tukiteeke mu ddiiro Besigye yekizibu tukiteeke mu ddiiro bwabanga yekizibu tumugjewo
agamba bwati tibanange nawudde ku kibinja kigamba nti people power kamufunze kanjifunze tekibona kiyema nti people power yekiweereza kitaganye Dr. Besigye nagamba nti siwagira bintu bigenda mu maaso era siri sure nti ekyo nakyo okubanga kiri ku people power naga talina group ena yategeseewo kujja kulumbani Dr. Besigye nagamba okuba muntu mukulu mu byobufuzi bya Uganda tasobola kumuyisaamu maaso bwati era akimenyawo ebigendo bigamba nti no people power yalumbye ekibiina ekyo naga nti ekyo kyefaananyirizaako ekya William ekyali kirwanyisa kandi William is not a Ugandan takola script zino zombi eya William neya CBS tiyandibanga ye muntu atya nawasaba mwekanya ensonga zigenda mu maaso ti script yagiwandiika yakola neya William is not a Ugandan William is not a Ugandan tabantu awo tubekkaanya let's go for a sport then tukomewo tuba ogenda okwetegereza obulungi mwana muwala amufaanana gwabadde tamanyi gwatalabanga nako gwalabye leero ate lwasoose omulaba ate lwafudde bagiyita Blood Sisters gye tugenda osumulano ku EBS TV nazikira Biabi gwagwanesiza ajo dijo ndi wanage mabadi bada dijo ndi wanakoze sabu bada dijo ndi wanage mabadi bada amisa biabi where wamisa John Black the African boy ndi wanonda bakazanyo ka Blood Sister from Monday to Friday okuva sabiri paka sawa 3 owangule milioni ne pechi you know what it is to wangule connecting aya bas ogenda Okyali mu program amacha amalungi nkubuuzaako nti wasuza otya nze Fortunate nzize ne sports mu macha amalungi nate olunaku olwaleero naye nga njagala okutegeeza gwe ali eyo naye ng'oli muntu mukulu nga wandyagadde okusoma omalirize P7 omalirize